Gwakyekumbidde Projan Media okola omulimu gw'amaanyi nnyo era nga nyongera okwebaza. Gwa subscribinga akubiza bano subscribinga okola omulimu gw'amaanyi nnyo era nga kweyanziza ddala. Naawe nga gwe mulundi gwo ogusoose okubanga weegatta Projan Media okola omulimu gw'amaanyi nnyo wabula nyongera okuga nti subscribinga bw'omala subscribinga genda awo nga just after the subscription button waliwo notification bell gihitinge ogenda kuba ofuna notifications bwe tuteekayo stories zaffe. Olwaleero munansonyiwa nina ndimukosemu katono nina mukasenyiga katonotono kyola eddoboozi lyange teriri kiriya bulungi naye ng'era tujja kikwasaganya mpola mpola. Abantu bano wammanga sisobola kubanga mbeerabira ab'ekuumidde Projan Media TV kuba gwe mukutu gokka gwe musinga okubanga mukomentinga mulikinga musharinga. Bamuyita Rama Aisha webale nnyo okwekumira Projan Media. Comment zo tuziraba wano ku post ya MC Cuts. Maka gwate nkwagala nnyo webale nnyo okwekumira Projan Media TV. Fiona Malaika Asona webale nnyo Zalwango Sofia webale nnyo okwekumira Projan Media TV. Waliwo Diana Nabukenya Maka nera wano okuzeemu webale nnyo wano comment zo mbanziraba. Saloma Oman webale nnyo team Oman, team Dubai, team Saudi Arabia, United Arab Emirates, team USA mwebale nnyo okwekumira Projan Media. Kakini nambadde nkwerabidde naye gwe sobola kwerabira kalo webale okwekumira Projan Media. Hajati Nalongo mwebale nnyo okubeera mu group ng'ekintu mukitambuza. Zawedde Olivia nawe nkulabye mu olinnyo mu group. Lutaya Oliver omperezaako wano ka message mu inbox ku olinnyo ku Projan Media. Olunaku olwaleero nina emboozi ey'enjawulo eya Pastor Teddy Bugingo. Eno emboozi emabega kawo nagikuleeterako nti yatandika church ku Hotel Triangle. Hotel Triangle eri ku luguudo lwa Buganda Road ng'era eri awo wakati church we yagitandika oluvannyuma lw'okuvaayo wa bbaawe. Teddy Bugingo officially tebanavaayo kwawukananga mateeka nga bwe kiri nti balina signing empapula za divorce ng'era saawa zino so considering nti akyayitibwa Bugingo naye ng'amanya g'amatuufu ye Teddy Nalusuulwa ng'era gemanya g'amatuufu ag'obuzaale ng'ojjeko erya Bugingo. Teddy Bugingo ku lunaku lwa Sunday nasobodde okubanga tindijja olugendo paka ku kyaki ye eri ku Bat Valley eri ku Hotel Triangle kyaki bagironkingira bulonkinzi naye nga kyaki sijetera okubeera gwajagala osogenda ku Bat Valley Theatre awo kasomera awo ne Bugingo we yasookera nga tanagenda Canaan okugulawo kyaki ye. Kyaki ya Teddy Bugingo abasinga mugimanyi bagiyita World of Salvation Bat Valley eri awo ku Bat Valley Primary School ng'era nasobodde okukeerako ku makya ng'omunamawulire nkeere ntegeere kyekigenda mu maaso okuva inasembayo kuwa story ya kyaki ng'eggulawo siddanga mukola follow up kubuulira ekyekigenda mu maaso ku kyaki ya Teddy Bugingo. Nakedde ku makya ne ngenda nga nyambadde bulungi nga nkubye bulungi akakalu kange ng'agenda okumakya okusinza. Nakeera ku makya nnyo bannyingira gate bwenti nasangawo omukuumi yali ali mu ngoye eza bulijjo. Yasobola okunkebera bulungi bwe nayingira church bwenti nalaba nga abantu bangi nnyo era natambula mpola nga Asha yankulembeddemu nennonye entebe y'omu maaso. Entebe y'omu maaso gye natuulako ekyantuza mu ntebe y'omu maaso okubanga nsobola okumanya kiki kyabuulira kyekigenda mu maaso ng'enze yagenza okufuna amawulire wabula n'okusaba okutwaliza awamu. Omukyala kyenyiza kale okubanga akubuulira katono engeri gy'abuuliramu eri so touching era nga eyinza okuleeta amaziga ag'essanyu olw'embeera ssaawa zino eraga nti nnungi omukyala abuulira bulungi era n'ekigambo kya Katonda alaga akimanyi nnyo. Natula mu maaso tunula ebbali ekiri mu kyaki nga abantu abasingamu obungi nga baali bakyala abali wakati w'emyaka 3 okudda waggulu nga bakulidde mu myaka nga n'abaami abaalimu abatono baali wakati nga bali mu myaka emikulu emyaka egituuse okuwummula nga bwe bali mu kyaki eno. Omukyala gye yali abuulira enjiri nga buli omu alaga nti enjiri ekola ki etambula olw'okubanga nti buli kye yabuuliranga baakubanga mu ngalo ne basiima okuba mu ngalo kwalaganga nti basiimye omukyala kyali okubuulira Teddy Bugingo. Embuulira y'enjiri bwegyetegereza nti yali eraga nti kituufu yasindikibwa Katonda olwa chapters yali agezaako okusoma mu enjiri ezimu ze yabuulira kale akatono kusunira katono. First King chapter 17 verse 17, Psalms chapter 107 verse 20, Jeremiah 3:3 olunyiriri lwa 3 n'endala nnyingi nnyo naye nga zino ennyiriri zonna ziyali asomesa nnyo okubaamu essuubi obutagwamu ssuubi olw'embeera gye yayitamu teyagwamu ssuubi okusobola okubanga
yasobola okusuuka embeera n'atandikawo church era saawa zino ali kubuulira ekigambo kya Katonda bulungi nnyo. Mu kubuulira kwe yasobola okuleetayo olugero lumu olw'omusajja eyali emubende eyali agezaako nnyo okugoba ku bintu by'okugenda ebweru mu USA okukola ssente ebweru ebyagaana oluvannyuma ssente yaziteeka mu bizinesi era nga saawa zino ye manerenda asinga emubende nga kyagezaako okuwa bano abantu essuubi naawe bw'ayagala okugenda ebweru ng'ebintu bigaanye osobola okusetolinga ssente n'oziza mu bintu ebirala n'obanga osobola okukola bizinesi. Emisa yaggwa bulungi naye emisa eyalina okugwa saawa 7 yagenda paka sanga 9:00 olw'ensonga nti bye yakomanga okubuulira abantu balaganga bali interested nga jakoma okweyongerayo n'ayita mu budde bwe yalina okukomako. Bwe yamala emisa ng'omunamawulire yali agenze twali tulina omuze ebbali tugezeeko okubanga atuwaka exclusive interview era mu ka interview twasobola omubuuza ebibuuzo ebimu ng'ebifaananyi bw'obirabaawo yali asiiga anointing oil nga misa ewedde nga tunagenda mubuuza ebibuuzo ebifaananyi nga bw'obirabaawo yali agezaako okusabira abantu nga bakutte ku mitwe abalala basiiga anointing oil layini yiyo gyaba enyiriri bazisimbye baagala kufuna mukisa okuva mu anointing oil bwe yali asiiga abantu. Twasooka ne tumubuuza ekibuuzo nga kyetwagala okumanya nti church yagisetinga ku mutindi ki ku musingi ki alina aba board of directors obula yagamba nti ebintu bya Katonda yategeka era n'abantu basaawa zino abamusimbye ku mugongo Katonda yabamuweereza kyalinga kirabo. Kitegeeza nti owa Bugingo bwamumalira ddala bibuuze mu kubitwamubuuza nti ko ye nti nze ne Bugingo nabirekera Katonda era yajja okubimala ebigambo bya Teddy Bugingo. Omukyala ono waaba akuddamu olabye ddala nga mukyala mugezi nnyo ate ng'enjiri ya Katonda aba agitegeera. Twamubuuza nti ng'obuuza omuntu asoomooza ng'omunamawulire agala okumanya nti Bugingo waaba akomyewo ne yeetonda osobola omukkiriza. Yatuddamu ekintu kimu, nsobola omusonyiwa bulungi ne mukkiriza kuba saagala genda mu geena lwa butasonyiwa muntu. Ebimu ku bigambo bye yali asobola otuddamu nti saagala mbeere nkole ekibi kuba Katonda apreachinga kusonyiwa mu bulamu bwe bwonna. Jesus Christ yali ku nsi yali apreachinga kusonyiwa kwokka. So naye sobola kukola nsobye obutasonyiwa Bugingo nsobola okugenda mu geyeena. Tumubuuza nti naye bwo osobola omukkiriza n'adda mu bulamu bwo? Yagamba nti ogwo mulimu gwa Katonda si mulimu gwange, nze nsooka kuwuliriza ddoboozi lya Katonda. Tumubuuza twava ku kyokutandika eno church. Yatubulya olugero lwali luwanvu nnyo lwengenda okusomyawo katono nti yali yeebase lunaku lumu yali yeebase n'aloota nga Bible eva mu bbanga negwa mu gundi mu bbaaga ye. Yagenda ozuuka ku makya ng'anoonya Bible mu bbaaga nga teriimu. Ko ye kwebuuzaamu ku basumba abanene ng'era mu basumba be yeebuuza yali Jessica Kayanja. Jessica Kayanja ye mukyala wa Pastor Robert Kayanja, omu ku bapasita abamanyikiddwa muno mu Uganda ate nga ab'amaanyi ng'era kyaki eri awo kumirako ssente Lubagago atagimanyi. Bye yasooka okwebuuzaako bonna nga interpretation gye bamuwa ku kirooto ekyo nditandikawo church. Yaddamu mbu ne yeebaka n'addamu n'aloota nga emmotoka eya gold oba eya zaabu ng'esimbye mu maaso g'ennyumba ye. Yazuukuka emmotoka eya zaabu ng'esimbye mu maaso g'ennyumba ye. Bwe yali yakavayo bati bwe yali mu kirooto asituka bw'ati agenda ayingira emmotoka ng'alaba mutabani we ow'emyaka 3 asembayo obuto nga yayimiridde maaso nga yeeringa emmotoka n'ayingira mu mmotoka nga bw'atuuka okukwata ku mutabani we mu kusinziira ku bigambo bya Teddy Bugingo. Tuuka okukwata ku mutabani we yakwata kisumuluzo ekya zaabu. Kisumuluzo kya zaabu eno kwaliko akanyiga kwe kanyiga emmotoka ne yeggula. Wabula emmotoka teyeggulanga mmotoka za bulijjo, yeggulira waggulu. N'agiyingira munda emmotoka nga temuli steering, tewali kisumuzo we kigenda, wabula yeekanga emmotoka yeemuvuga bwe kuva mu kirooto. N'addamu ne yeebuuza ku basumba be omu ku baganda be yatasobola kumenya mannya. Omu ku baganda be naye nga agambibwa nti mwegayirizi, intercessor oba mu luzungu oyinza ogamba intercessor. N'amugamba nti ekyo kirooto kikulaga nti olina otandikawo church. Ebigambo bimu ku Pastor Teddy Bugingo bwe twasobola omubuuza. Ne tumubuuza ku nsonga wali okisuubira nti Susan Makula ne Bugingo waliwo ekyali kigenda mu maaso. Yagamba nti ye nali nkisuubira
kuba lwakya lumu nensangako Pastor Bugingo oba eyali bawe nga aina meeting mu office nenga office nzigale nengezako mugamba bino bigambo bya Teddy Bugingo tikwaki obo okola meeting n'abantu mu office female workers like abantu abakyala mu office ng'oggaddewo nitwadde wakani tubyogerako nitukanya nitagenda kuddamu kikola wayitawo ennaku ntono naddamu n'akola ekintu kyekimu nga akola meeting n'abakyala mu office nga nenga office nzigale natuka ekiseera nenkivaako nenkirekera Mukama Katonda nensirika nenkivaako olumu bwenkyala ku Salt Media gwe mukutu gwabwe ogwa TV ogwa Pastor Bugingo abasinga mugumanyiye Salt Media we yakyalayo ensonga zaali zezimu nti oyo mukyala Susan Makula bali era waliwo ekigenda maaso kubanga omukyala yali akola eyo ku Salt Media era yabasanga nga bali lunch begalidde mu office eri ku Salt Media omu ku bakozi Teddy Bugingo yayongeddeyo n'agamba nti omu ku bakozi ku Salt Media omu ku ba directors yagobwa n'ogobwa olw'okugamba nti boss waliwo ensonga ezigenda maaso n'abakozi ayagala abakozi n'agoba bubi nnyo bwe nagezako kyogerako yatuka ekiseera n'angamba mbu nti nyingirira emirimu gye ng'omukyala eyatenikebwa oba yakuza obulungi nalina omwesonyi w'omwami wange asobole okuba nga akwasaganya emirimu bulungi so ekyo tekyansurprising okubanga abaali badeetinga ne Makula bw'olumu yagendako ku Salt Media ng'ayagala meetinga Makula n'amwekweka natuka ekiseera nensoma Bible bansoma Bible nenfuna okubikkulirwa nga kuŋŋamba nti kyenkola kikyamu okusirikira ebibi nga bigenda mu maaso mu nnyumba ya Katonda kyola natuka ekiseera nentuukira banamawulire nensoka nenkola ki nendoka netegeeza banamawulire kyali kigenda mu maaso naye kino ekintu kyali kyatandika dda okutuuka okugenda mawulire nali nfunye okubikulira eri Katonda era nali sobola okulinda eddoboozi lya Katonda okusobola okuŋŋamba ki ekiddako twamubuuza nti tosuubira nti wakontributinga kinene ku kiitinga kwa Bugingo gw'okusirika yagamba nedda eddoboozi lya Katonda lyali terina ŋŋamba kyakukola naye wabula musabira tumugamba nti Bugingo twamubuuza ku nsonga za Bugingo okubanga yafayiringa empapula za divorce mu kooti n'agamba mbu gwe wekka gwaluddeyo okusayininga empapula zino wagana osayininga empapula zino yavuddeyo n'agamba mbu tasobola sayininga empapula ezo kuba bwe tuba mu wedding nga tulayira tugamba mu kufa ne mu kubonaabona so tewali muyaga gwonna guyinza kunforcinga kola ekintu ekiri against God's preaching n'ebigambo bya Teddy Bugingo gwawuliriza bako kyokomenting obeereko kyotugamba nti Bugingo olutundu lya Teddy Bugingo bulemu lya kifaananyi ki okusinza ku bigambo ebivaamu nze akugamba emboozi eyabaddeyo ono omukyala nalaba ddala nga yasindikibwa Katonda so naawe osobola okuvaayo n'oŋŋamba kyonna gwe kyoyagala okubanga okusinziira ku bigambo by'owulya Teddy Bugingo byayogera okusinziira endaba ye y'ebintu engeri gy'annyonnyolamu ebintu yayongera maaso n'atugamba nze mbadde pasito okumala emyaka 9 ng'era tugasse emigogo gy'abagole bangi sisobola kuvaayo n'ensayininga empapula za divorce banga awo abali ekifaananyi ekirala olaba nze nsobola okudivorcinga kiba kitegeeza ne bali tebasobola wangalira mu bufumbo buli embuyaga bwe najjanga bajja vanga mu kusaba balabe divorce nga ye solution ate n'ekirala nayongayo n'atugamba mbu nze nange kati ndi musumba sisobola kulaga kifaananyi kitali kituufu nti divorce lyekkubo lyokka oba okwawonekana n'ebbaawo lyekkubo lyokka Bugingo nange tukyali bafumbo era nga ndi mukazi mufumbo ate nga sinoonya bye bigambo bya Teddy Bugingo nitumugamba nti mabegakaawo Bugingo yavaayo n'agamba nti zino vows abantu ebirayiro abantu bye bakuba mu kkanisa si bituufu yadde n'akatono tebiriyo mu Bible yatuzamu ekigambo kimu nga bwe mugamba nti omukyala mugezi nnyo era nga nze nakkiriza navuddeyo nga mpulira ebiyengeyenge bizze wabula tebizze lwa nnaku wabula bizze olw'ensonga nti nali musanyufu nnyo okulaba omuntu ow'enjawulo gwe naaludde okulaba mu Uganda ng'ogyeko maama wange omukyala yatuddamu ekintu kimu yatugamba nti Pastor Bugingo musaamu ekitiibwa ky'amaanyi nnyo naye wabula njagala akozese ku bwongo bwe ku magezi ge agende avunule Bible bulungi yasobola otuwa ennyiriri zino gw'alina Bible awo osobola okuba ng'ogibikkulako kimanya abasinga muba ne Bible mu masimu bikula Bible eyo osobola okusoma 1 Corinthians chapter 7 verse 39 oddemu osome Matthew
19 verse 4 zeyo enyiriza tuwa Pastor Bugingo zalina okubanga asomako ategeere ekkanisa kiki wabula gwali Projan Media abaako kyo comment otubulire ono mukazi tusuubire bayinza okudingana ne Bugingo oba ono mukazi mutume okuva eri Katonda kuba enjiri ye yanjawulo fuba nnyo okulaba nga gwe atanagendayo gwali Projan Media TV kyalirako Teddy Bugingo ku kyakiye eri ku Bat Valley Theatre okyaleyo okwo ofune just essaawa 2 zokka sinti mukubira kalango ne wabula nkubuulira nti ono mukyala wanjawulo nnyo era reasoning ye yanjawulo nnyo so gega amawulire leero geninawo ate ye emboozi yaffe leero mu WhatsApp group yaffe mabali mu WhatsApp group ye emboozi yaffe gye tugenda okunyumyako leero lunaku lulamba tukubaganye ebirowoozo ku mukyala ono Teddy Bugingo oyinza okuba oli musiraamu naye n'ensonga ekwatako ggwanga lyonna olw'okubanga Teddy Bugingo yayisibwamu amaaso ng'omukyala naye yali ate alaga nti alina kifaananyi kirala nnyo tanyigidde Pastor Bugingo olw'okubanga balayira bulungi mu kanisa ate balayira nti mukufa ne mukuwona ne mukubonaabona kwonna ng'omukyala ali eyo osobola okukola Teddy Bugingo kyakola kyekibuuzo ekyalunaku olwaleero osobola okukola Teddy Bugingo kyakola omusajja n'akutulugunya okutuuka onoosigala noga nti yebbaawo ate teri kwawukana mwebale nnyo okwekuumira Projan Media TV wabula kye naggamba Projan Media TV tetukola mawulire gokka tukwata emikolo tukola videography photography gwalina video z'ennyimba osobola okutuukirira corporate events tuzikola ddala bulungi nnyo era mu video MC Kati bw'ogyetegereza wakati awo tulinawo omu ku waka waffe gwe naggamba nga ne wano tugenda kuba tukuteerako waka waffe nawe omulabeko nti omukolo tugukwatira ddala bulungi nnyo ate nga tuli ba experts tutuukirire WhatsApp namba yaffe woba oyagala kweyunga ku mu WhatsApp group yaffe oba oyagala tutuukirira tukole business nga Projan Media osobola okuba ku namba 0702 07 1951 oba noti 7 noti 2 noti 7 19 51 oba noti 7 noti 3 25 0703 259666 osobola okubanga otukubirako oba otukuweerezako ka message ku WhatsApp tusobole okubanga ekintu tukitambuza nga Projan Media Family nakandi Farida nkutumiddeko nnyo kakinina webale okwekuumira ku Projan Media Winnie webale nnyo Sharon webale nnyo okwekuumira ku Projan Media abantu besobola kwerabira benkola nabo ku Projan Media ngate bombe baza kansuso nnyo Anderanda MC nkutumiddeko wegwe sikutumira oyomba bubi nnyo Rina webale nnyo okwekuumira ku Projan Media TV gwategwe Projan Media TV gwe buli kaseera Projan Media TV teva ku WhatsApp yo status buli kaseera webale nnyo kwagala likinga commentinga subscribinga gwatana subscribinga gwe gumundi gwo gusoso twegattako subscribinga hittinga notification bell eri awo tubagala nnyo